Abantu abasoba mu 8 okuva mu ggombolola y'Iseta Namuganga obujjanjabi obuweerere obuweereddwa DCM ko n'eddwaliro lya St Francis Nagalama babufunidde ku ssomero lya Kiyiribwa Umeya Primary School. Dr. Benon Mugerwa ne Sister Regina Nantongo ku lw'eddwaliro bategeeza nti bagendedde okuyamba abaana abakadde n'abantu abaliko obulemu olw'okukaluubirirwa okutuuka mu malwaliro mu kiseera kino. Kwe kulaba nti emyezi zino gye tumaze nga tulina ekirwadde kino ekya COVID-19 tukizudde nti abantu baffe abasinga obungi basigadde mu byalo nga balwadde nga tebasobola kutambula kutuuka ku ddwaliro. So ne tusalawo ffe okwesitula okuva gye tuli tujje tuweereze abantu abali eno wansi mu kyalo ennyo abayinza okuba nga bafuna obuzibu okwakisesinga amalagala n'obujjanjabi obulala obw'enjawulo. Peter Kakumirizi nga naye musawo alabudde abantu abalina akafuba obutewala kugenda mu malwaliro okujjanjabibwa kuba bakasiiga abalala mu butamanya. Tebaagala kumira ddagala beekweka era bantawanya nnyo banoonyayo mu byalo eyo. Nsaba gavumenti etwongeremukko ku maanyi. Ye ofiisi ya Prime Minister edduukiridde abatuuze b'e Kalungu ne ttani z'obuwunga 10 n'ez'ebijanjalo 5 nga bikwasiddwa RDC Pastor Caleb Tukayikiriza naye abikwasizza basentebe. Obuyambi buno busakiddwa minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja ng'abantu abatunuuliddwa mwe muli abasomesa b'amasomero g'obwannannyini aba bodaboda ne banneekolera gyange. RDC Tukayikiriza abakuutidde okusookera mu ggombolola y'Erukaya Bukululanirwa Abenge. Twebaze ne Prime Minister ne gavumenti yaffe okutwalira awamu. Ekyo tekitegeeza nti tukomyawo. Waliwo akawunga ka gavumenti akajja kugabwa mu Kalungu yonna. Basentebe okuli Charles Mayanja ne Rashid Kibide bebaza gavumenti nga yegeresa mu nkulanga omusomesa asibye gavumenti okwongera okubadduukirira. Bebaza gavumenti okuweereza ebintu bikwatagana n'ebyobuyambi. Twala omukisa guno okwebaza gavumenti yaffe naddala ofiisi ya Prime Minister olw'obudduukirize bwe wadde eggombolola naddala ku basomesa ba private schools. Tumusaba abasomesa bali bubi nnyo. Tumusaba obuyambi bwonna obuli ku disitulikiti ne ssente ze twawulira aba area MPs ze bakomyawo. Tusaba ziddukirira abasomesa kubanga bangi era tekino tekimala. Mbeera generally abantu baffe ku kyokulya ekyali mbi mu bitundu ebisinga kuba omuggalo gututa obudde buwanvu. N'omusumba w'ekkanisa ya Gospel Life emutundu yadduukiridde ababodaboda n'abantu abaliko obulemu n'emmere ne sabbuuni. Kubiriza abasumba bannange tuddeyo okuyamba abakulisaayo baffe gye bali ku ground. Batudde wansi tebakyakola. Asibye pulezidenti okugulawo amasinzizo abantu basobole okusaba okuvvuunuka okusoomoozebwa ku balimu. Naye ffe tweyama tujja kubeera beesigwa ng'emunaabira mutututte ng'amateeka bano batuwadde ne tusaba pulezidenti tugulirewo amasinzizo. Tuddeyo tusabe. Abaweereddwa obuyambi basimye bya nsusso. Era Mukama waffe Yesu Kristo amuyambe awangale emyaka gyanfuku kubanga atujjukidde nga ffe ababodaboda. Adduukiridde ab'ekitundu, adduukiridde taliiko kusosola ababodaboda, ofumba woteeri.